ye alowooza nti ngenda mukuba n'atandika okomplaininga ne bwe mba ntambula otambula bulala ne bw'oba otudde otuula bulala nga buli kimu kyenkola takikola takisiima nangoba ne ngenda ewalala ku buwoofiisi obutono mu buwoofiisi obutono ne ntandika okubeerayo naye nga ssente ziri nzifunye ze mbadde nkolera ne nsindika ewaka ne ngenda ku buwoofiisi obutono wali wakolawo bbanga ki okutuuka okuvaawo nakolawo mwezi gumu n'ennaku ezigwamu naye n'osasulwa n'ovaayo ewo nensasulwa nenvaawo nodda ku ofiisi nenzira ku ofiisi ke baŋŋamba naye nga si ofiisi zino ezagundi nti ofiisi yekutu eno ye Magala TV okumanya we kutandikira zanyo bwena omulabi waffe ali ku Magala TV erinnya nga bulijjo Simple Steve no za Simple Profile ndio eddoboozi oliwulira ly'amaanyi naye nga eno story gyengenda okutuusaako story ya nnaku ate nga ya ssanyu ne bambuuza wayisibwa bubi ng'ozzeeyo ku kyeyo nayisibwa bubi nga nze ku kyeyo naye nali Dubai ekyeyo ekyasooka nakikuba Saudi ekyasembayo kyali kya Dubai tewampisa bulungi n'akamu yadde kuba n'okunsiba bansiba omwezi mulamba kwe kukomawo ewaka ne ŋŋamba wadde bansibe naye nkumyewo ewaka ngenda okudda ewaka nga n'ewaka n'obusente bwe mbadde nsindikayo tebuliiwo kati kwe kusinkana omwami okuba nali namulabako dda nga tonnaddayo nga sinaba genda guli omulundi ogwasooka nga wamulabako dda nga mwabeerako mwenna nga twabeerako ffenna nga yali kasitoma wange webityo Dubai akyankalana atya kyava ku kyokutuuka n'okusiba ng'oli Dubai ngenda kugamba bwe nti natuuka saagendera mu kampuni ku luno kati yantwala naŋŋamba eri tugenda kutwalira mu kampuni kati nze nga mmanyi kampuni yekoze eki yentutte ngenda okutuuka ku airport nga ndaba birala nnyo kati ne banzijjako paasipooti yange buli kimu ne mbagamba ate paasipooti yange munzijjako yaki ne baŋŋamba tokkirizibwa kuba na paasipooti essimu ne bazitwala buli kimu nga ne ŋŋamba naakatuuka wano waki ebintu byange mubitutte nebyo nembireka nentandika okukola ntandika okukola natuukira wa boosi wange nali mukazi munene nnyo nga ndi muwanvu nga ndi muddugavu boosi wange yatandika okomplaininga ku nze naye ng'enkola yange sijja komplainingako naŋŋamba vidiyo gye nafuna oli mukazi mumpi oli mweru oli mutono wano oli mukazi munene oli muwanvu nga buli kimu kale kikwatako video gye waweereza nga tonnagenda nga sinnabagenda ne ŋŋamba sinze neekwata vidiyo nange bankwata bukwasi kati nange nga bwe ndaba mu vidiyo ng'oli omuwala gwe baasindika muto ku nze naye nga mukama wange alabika ekyamukozesanga ekyo yantyanga nnyo jjukira nali munene muwanvu ate nga ndi muddugavu nga bwe mba nsirise bwoti ne bwe mba nsirise oyinza okugamba nti amanyamanyage ogenda mukuba ye alowooza nti ngenda mukuba n'atandika okomplaininga ne bwe mba ntambula otambula bulala ne bw'oba otudde otuula bulala nga buli kimu kyenkola takikola takisiima nangoba ne ngenda ewalala ku buwoofiisi obutono mu buwoofiisi obutono ne ntandika okubeerayo naye nga ssente ziri nzifunye ze mbadde nkolera ne nsindika ewaka ne ngenda ku buwoofiisi obutono wali wakolawo bbanga ki okutuuka okuvaawo nakolawo mwezi gumu n'ennaku ezigwamu naye n'osasulwa n'ovaayo ewo nensasulwa nenvaawo nodda ku ofiisi nenzira ku ofiisi ke baŋŋamba naye nga si ofiisi zino ezagundi nti ofiisi yekututte kati bwe naddayo ebintu byange bye baali babirina n'essimu okola toyina ssimu era essimu nga zenkubako ewaka nzimanyi mu mutwe kati nga negayirira mukama wange abantutte nemugamba njagala kwogerako ne famire yange nga mulimbalimba nti bwekiti ne bwekiti naye nga simanyi nti oba ki bwe bati ofiisi nembeerawo embeera teyabeera nnungi ofiisi nayo yalya ku ssente zange ng'ogenda n'okola n'okomawo z'okumyewo nazo ne bazitwala naye nga z'oba ofunyeeyo ozisindika ewaka z'oba ofunyeeyo gwe nga ggwe awo ng'okolera ssente mmeka olwovudde eri gye wasookera gye nasookera nali mmanyi ngenze kukolera obukadde 2 natuuka eri nga baŋŋamba bampa emitwalo 9 nenzikiriza kuba saalina option ewaka nvuddeyo emirimu nga mingi eri tewaba kuwummula eri gye nasookera byali kalekaleko eri nga tewali kuwummula bwe bityo
nenfuna omulimu omulala nengenda kati mugenda ne bampa abaana nentandika okulabirira abaana kati nga siina simu kati nga mpulira mukama wange agamba onansaba essimu ngenda muzaayo wa era ku woofiisi esikozesa muwala ayina ki simu nga tebaagala yogere ne famire yo ne mugamba afazaali kanjogereko ne maama wange kuba enamba yokka gye nali mmanyi mutwe nga buli wenkuba nkubira maama buli wenkuba nkubira maama n'agamba kiki n'agamba ffe tubadde tumanyi wafa n'okufa omulundi gwange ogwasemberayo ddala ndayire nti ŋŋenda kufa kyekiyumba kye bantwalamu bantwala kulabirira muzeeyi ntuuka eri nga si kulabirira muzeeyi naye nga atuwuliriza tukyagenda mu maaso n'emboozi y'omukyalo kati atunyumizaako before nga tanabatuuka kufuna baana baneeno embeera gye yayitamu ng'ali e Saudi abasinga mugimanyi oba n'abaliyo mugirozezzaako embeera eyo naye nga omulamwa gwe tuliko waneeno asobola okudduukirira ku mukyalo ono osobola okuvaayo n'obuyambi ayina olugoye ayina omufaliso ndowooza mulaba omufaliso gwaliko wano waasulira ddala wabweru era omukyalo ono ali wano okumpi gwe mulaba ye yamuyamba n'amubudamyako wano bambi n'amuwa sitoowa eno naye nga woolaba waliwo ebinyonyi bineeno embaata biki naye n'abaana baneeno so asobola okumuyamba oba mupangisiriza nnyumba osobola obeera nga omudduukirira kati naye naŋŋamba ekituufu kiri nti siina ngeri gye nsobola kukola ki kuyamba musiina ssente nti naafuna ssente nkukole ki nkukomyewo ne mugamba ekyo kyo nkimanyi sisobola kudda nga oba nsindikidde ssente naye munsabire obusabizi ki saala nkomewo kuba nange kyenasigalira okukola kusaba busabi saala naye essuubi sikola ki siriina ne mbagamba olwo olunaku olwatuuka ne mbagamba ekiro kya leero bwe nkeera ku makya ne njogerako ko nammwe nja banoonya bwe naaba njogeddeko nammwe mujja kukakasa nti ndi mulamu naye bwe naaba soogeddeeko nammwe yali mbeera ki eyo gye wasangamu ekyo ekiyumba nagenda kulabirira mwami ngenda okutuuka okulabirira omwami nga mukadde ngenda okutuuka okulabirira omwami nga bampa maka gawaka maka gawaka nga sigenda kukola mulimu nagumu gwonna kati neŋŋamba naye nga nsanzewo bakadama bannange ne mbagamba mwenga temuli mu mbeera nze gye bakoze eki gye bantaddemu kuba eyo saakolayo bbanga kkanvu n'agamba naffe tetumanyi buli ajja wano alemererwawo abamu badduka buki buddusi naye ffe waffe baatuteeka eno baali bakadama babiri naye nga nze nga bw'onoogamba nti mukamawo bw'asula naawe bw'okola ki bw'osula naye nga buli ssaawa omwami ayagala kujja kunkozesa naye nga nze nkola ki ŋŋaana neŋŋamba kati neekuumidde ebbanga obufunze walinga agenze mu bufumbo wali ndabika nalinga agenze mu bufumbo naye nga simanyi kigendererwa kyabwe nga mukiro ennyo omwami bajja ne bamugjawo ne babeerako gye bamukola ki gye bamutwala omwami oyo omukadde kati ng'akomawo ku makya era bwe yatandikidde wakola ki wakugira watandikira kati ne ŋŋamba bakama bange sigenda kukola ki kusobola ku woofiisi gye navudde kuba we waka bampa akasimu kenkozesa nga bbo akaabwe ne baŋŋamba ojja kukola ekisooka vidiyo gye baatusindikira tekola ki tetambula gw'oli mukazi munene baagala abantu batono nnyo gw'oli mukazi munene baagala obuwala nga butini bumodo bikoze bitya kati ne mbagamba sigenda sobola kukola kati bwe nabagamba sigenda sobola kukola ab'ewaka kati nali neebasa ekiro genda okulaba nga baggulawo sideboard gye baali tebagula mwalimu omugwa mwalimu akambe kati neŋŋamba mukama katonda ndabika leero saawa yakunsala ne mbagamba nensirika bwe nafuluma bwe nti ekikomera saddamu ne mbeerako wabweru ku ssimu yaabwe yennyini nga gye nkozesa ne ntandika okunoonya obuyambi e Dubai nali soogera nabantu nti oba nina ennamba zaabwe nayinamu ennamba emu nga bwe mubeera ku woofiisi oli ng'alina ennamba yo n'agikuwa naye nga talina simu essaawa eyo naye agikuwadde bubi mukama nannyamba nti abamu ku bampa ennamba zaabwe bali ku mpewo nga baafuna emirimu abamu baabwe amasimu gaabwe kati ne mbagamba bwekiti ne bwekiti ne baŋŋamba kola booti ne mbagamba kati nkoze ntyo toloka siinaawo ssente ne baŋŋamba kola booti ne booti mu kutoloka waliwo omwami yava Dubai yansanga eyo
bayitayo nali mu kyalo mu Dubai. Twanguyemu. Kati bwe nabeera mu kyalo mu Dubai ekitundu bakiyitanga Lwasakayima. Bantolosa ne bandeeta e Dubai. Kati nga nze nsimatuse essimu yaabwe njibalekedde ku mulyango saagitwala nagaba bayinza okuntulakinga ne njibalekera ku mulyango nzondo nantolosa bangamba naye bakutolosezza omwezi gw'ogenda osooka okukola gwabwe nembagamba ekyo nkikoze eki nkikkiriza nengenda ow'omwami eyali antolosezza yali aleeta naye bakadama kuva Uganda. Kati nanfunira omulimu nenkola bulungi nakolera bayindi. Kati abayindi nga baali bamugaye baagala omukozi wa mwezi kutya gumu naye nga nze takoze eki taŋŋambye. Kati bwe nagenda okukola omwezi ogwangwako ne baŋŋamba nti oddayo ne mbagamba ate nzirayo okukola ki nga mbadde nkola yoddawa ne baŋŋamba oddayo ewooli. Kati ngenda okutuuka ewooli omusajja eyantolosa nga ku kizibe kwe yali bamugoba ng'akozesa abawala. Kati nannona kati nze saategeera nti oba kinantwala mu bed space mukuntwala mu bed space kati ate nga tulina kwebaka bameka babiri naye yennyini kati nga tulina kubeera babiri ne mugamba nti sigenda kikkiriza. Ne baŋŋamba mubaddemu abaddemu alabika omwami yakozesa abawala. Kati n'atuuka ng'ayagala naye okunkozesa ne mugamba tekijja kusoboka taata tekigenda soboka nkuwadde ssente zange onfunira omulimu ogufunye wanfunira gwa mwezi gutya gumu. Kati yali yaŋŋana okwogera n'abantu ba bed space nali sibeefasa ne ntandika okwogera nabo ne mbagamba bwekiti ne batandika okumpulira sitole z'omwami oyo ne baŋŋamba gwe weekubidde omulanga tugenda kukola ki kuyamba. Ne bannyamba. Kati bwe nagaana n'akwata ebintu bye neebaseeko n'abiteeka mu mashini byonna n'aŋŋamba fuluma otambule nga bw'oli sirina ssente. Kati ne mugaa sifuluma kizimbe nze sigenda kifuluma sirina wentandikira nandeetera banne nga bagenda kukola kikunfulumya bafune gye bantwala eyo. Kati bano nga nabagambye ddala bed space mwalimu ababaddemu ne bafuluma ne bagamba zino ensonga tugenda zituulamu. Omusajja oyo akikoze eki akisusizza yakajja mu bed space yaffe naye abadde akyusa abawala. Kati weebiti abawa bed space be bannyamba nenfuna omulimu nga bamaze okugobya oli eyo tuveeyo. Kati otuuka otya ovaayo e Dubai okomewo wane? Nalina omulimu kwenkola nga nkolera mu Nigeria. Nali nkola mu restaurant naye nga buli lunaku nkolera emitwalo 5 egya Uganda buli lunaku. Kati nali ku mulimu nga nkola ne bajja ne batukwata. Kati bwe batukwata ne bansiba ne bamala ne banta. Kati ne bagamba tubadde tunoonya ba Nigeria bwe balina empisa ki embi tubadde tunoonya ba Nigeria ne banta. Kati banta omulundi ogwaddako bakomawo ne bagamba kaakati mwenna tubatwala butwazi abali ku kizimbe kiki kino oba wa restaurant oba wa saloon oba waki mwenna tubatwala oba olina visa oba tolina visa mwenna tugenda basiba oba olina ebikwogerako tebaagala kumanya. Kati nga nze kyensaba kubeera mbadde nkola nga sente nsasula ki bed space nga ewaka nsasula obusente butono ne ngamba singa nno bantwala ewaka nga bwe mbiwulira bulijjo tebakukwata ne bakutwala ewaka. Bwe bantwala bansibye ne mbeera mu kkomera okumala omwezi mulamba naye nga nze Sara gye nsaba kudda waka siridda ku kyeyo naye nga nsaba mukama mpadde wompa chance ey'okubiri walaayi ntuuka ewaka ngenda kuzaala mwana kuba mbadde nfiiridde e Dubai nga sirina yadde omwana nga nina omwana omu asigadde omwana omu. Bwe nadda ewaka nagamba sigenda oba musajja ki gwe naatomera ngenda kuzaala omwana. Kati mukama nampa chance omusajja gwe nali njagala yankwana. Kati nengamba kanfuna olubuto nga tukkaanya kimu n'omwami oyo kampaddeko nga nkasiima. N'ebyatuuka ekiseera nga maze ofuna olubuto nga ne bw'omukubira essimu olaba nga tamuka bikoze bitya bwe bityo nenze nengamba njagguma. Okay, abatulaba abatuwuliriza oba abali ku Magala TV ndowooza emboozi mugiwulidde omukyala Sara yagisaba weewaawo Katonda n'amwanukula era n'amuwa omubeezi naye oluvannyuma lw'okufuna ezzadde ly'abaana 3 ate omubeezi n'adduka n'amulekera abaana 3 nga bwe mubalaba wano eno ali wano yeetaaga mbuyambi era ndo wano nkoola mwenna Magala TV Fans Group ndowooza mubeeko kye mukolera omwana ono abasinga ndowooza muli baganda be
bonna bankuba kyeyabali eyo tubeeko kisobola oyamba omukyalo ono nga Magala TV Fans Group kyo no nkisabye nga director tuberenga tukwasizaako nakazadde w'eggwanga lino muwulidde emboozi ye eye Dubai butabo yayisibwamu yasimatuka okukozesebwa abasajja nga basatu omulina omuzeeyi w'emyaka 6 myaka 6 gyokka alabika yali nga mu 10 kuba yali mukadde nnyo oli yali mukadde bana myaka 10 yali mukadde nnyo mukadde ddala yali mukadde nga gye teyatya mubiri gwo kubanga yasooka yali akutidde ng'oli giant kubanga ye yasanyuka nga nzize ku office anfungulanga ngamba so we other kati nga mugamba kati neŋŋamba aŋŋamba nkole ki kati nga nfungula neŋŋamba nnono alabika alina byakola ki byayagala kati bwe nayogera ne mukyala we naŋŋamba sobi yali mukadde naye omukyala naye nga buli omu yayawula gyakola ki gyabeera mukyala naŋŋamba kikole kyakoze ki kyagambye neŋŋamba kati batabani be neŋŋamba njagala kwogeramu ne batabani be kuba be baali bamanyi Oluzungu Oluwalabu wadde nga numanyimu akatono naye nga nsobola okwogera ebinnuma ngezaako kati ne mbagamba njagala kwogera ne batabani baabwe olunaku lwe nayogera ne batabani olunaku lwe nafuna obuzibu kuba baali basatu bonna lwe bajja lwe lunaku lwe nali manyi lwe sitagenda kusimba embeera n'etabuka kasita namala obbi bannyonnyola